Nene era bache bakoze mmotoka ya baby wange. Baby, don't cry. Oh my God. Mulache bakoze mmotoka. Mubalaba. Eyo ye motoka ya Dr. Sef Kobweti wefananye naye ngate bataddeko nti King Saha yandibanga yakikoze tujja kwongera okubitegeera naye ngate wetwogerera yo alipota efulumiziddwa nti Mbarara City oba ekibuga Mbarara kyagenze maaso okubanga ate kifulumya abantu 100 abasobodde okubanga tebakwatibwa akawuka ka mukenenya mu bbanga lya myezi 6 egiyise emabega. Kino ekitegeeza nti abantu 5 be bakwatibwa akawuka ka Kenenya mu district ey'Embala buli lunako naye nga tokusinzira ku reports z'omwaka gwa 2024 zalaga nti abantu 15 be bali bakwatibwa akawuka ka Mukenenya buli wiiki wabula nga ate Embalala yegenze maaso okubanga ate emenya record okuba nti mu wiiki emu bweti abantu awerako ddala 35 be bakwatibwa akawuka ka Mukenenya. Songa teyo club governor agaliwo gagamba nti akadde konna yegina kubanga ate eddamu okugulawo esekule abantu enguliko jukira nti emabega kawo bategeezanga omugagga we byamusukkako ekizimbe era nti kyali kitwalibwa ki Abachina naye nga agaliwo kigamba nti bagenda kubanga ate baddamu okukola oba okkakalabya akadde konna naga nti guno omwaka gwetegereza nnyo bukyanga gutandika abakyala be bakwatira mu bubbi ate nga basusse obungi era nga wetwogerera waliwo yawonye okubanga ate agajambulwa oluvannyuma lw'okubanga ate yakwatiddwa nga abba ebidomola bya butto n'ebintu ebirala laawo bigenderako kiki nnyo eki ate babeera bakyala bakulukulu nno n'obuwala obuto mwebuli. Anyways katusooke tulabe bino ate tweyongereyo. Oli waawo obeera wa ayogera gy'abeera ayogera gy'obeera obeera wa yogera gy'obeera bakola ku poliisi obeera wa obeera wa waliwo ebirala byabbye mumukebere sumulula zipu wano tuli bakazi tewalatalanga ku paadi yabikulirawo omukazi tatwalawo olaba toswalawo ebikule katulabe gijjeeyo paadi zeeyo alimba sente katobano jina mungalo abyaki kuswaza waswata kuswala gwe waswala muntu omukazi omukulu bakusonyiwaki okoze ogimanyi kino kyekikusola mbadde mu nikikusala yayo ono aze nangamba yimirira osumulazi kweno tuli bakazi abali waliwo nekyokweseyo wansi kati ate bali wakajeteekayo lwaki obbanga oli mukiiba atubulire dada obadde okitwala wa tukandiza okumala ebbanga tunula eri bakulabe ekidomola okitwala wa olumbe olumanya mu bizinesi z'abanno nadduka nakyo ayina n'ebirala byakwese oba ataddeyo akasawo k'akawunga ate kiregeza bulijjo obikola enyama. Kakati tubadde tukyali ku prompati ez'amamotoka ez'ebikyembalasi byonna tuwala tugende ne zireeta seta high yes bo prompati yabwe yakubeerayo ku lwa weekend wabula nga bano batuwadde ku lukalala olw'ebyo abaana bagenda okubanga tebetaba mu pateyo bye bagenda okubanga tebatuusaako engalo batugambye nti abaana bagenda okubeera mu ordinary bakusasula emitwalo 80 buli omu era ng'abo bakusimba layini okufuna emmere yaabwe so nga ate abaana bagenda okubeera mu VIP bakusasula
bakusasula emitwalo 8 buli omu. Bano tebajja kubanga ate basimba line okufuna emmere, bajja kuba savinga busavinzi. Anabeera Prince wa Pate, Prom Prince oyo wakusasula miliyoni 8 n'emitwalo 3, ate nga anabeera president wa Prom ye wakusasula emiliyoni 10. Ajja kubanga alina ne taaga eriko nti Prom president emiliyoni 10 wali. Naye nga ye omukyala eyatuyimbira maama wo kale kibaluma amanyiddwa nga Queen Florence kimususseeko n'avaayo n'agamba nti naye abazadde temulowooza nti mukisusiza zino pati ze mukolera abaana ennaku zino tekisusse, kwegamba bimususseeko bambi ngera naabwe bwe bikusukkako eyo. Banaye bakulu bannange munsonyiwe nina kyenjagala okwebuuza ate temunvuma mumpabule buwabuzi temukola ki temunvuma. Nze neebuuza bino ebintu bataddewo simanyi ebyabaana ebibeerawo kale ebyabaana kuba nange ate era sinze yasoma ekinene nnyo bino simanyi pulomu mwete mulanga ennaku zino abazadde bakiyitiriza nnyo bannange. Pulomu zitabuse abaana balinga abantu abakulu. Abaana babanga abagenda ku mbaga omwana ayambala ekiteeyi 10 eri alinga mugole yennyini n'omulenzi n'akuba essuuti nga balinga bagenda okwewasa. Nze ndabanga bigenda okwonoona abaana ubanze musiru banna temunvuma ngambye mumpabule pulomo zennaku zino nganze ndabanga ezigenda okwonoona abaana. Abaana bajjanga bagole ono n'akwata munnema n'omukibuuzi n'amutwala nga bakumba nga abagole mupromotinga biki. Baza abaana baba bakuze naye era mwana asigala mwana. Nze puloma z'ennaku zino banaye sizitegeera muveeyo muzinyinyonyola ndabika maalo gantawaanya oba bwavu byonna simanyi naye nga pulomo zisusse ku ky'abaana bisusse. Nze mbabuulidde bwemba sibitegeera butegeezi mu binyinyonyo temunvuma nabagambye naye abaana mubafudde bantu bakulu. Abaana bakumbanga abagole kati enkya wanaafuna olubuto mwoyo omulenzi ng'ate ogamba nti omwana wange yayonoonese. Mulinga abalina kyemupromotinga kyemutatubuulira mundeke maama nakamyuka waabwe temunvuma naye nga twinizibba makindi buli lwakubiri mujje tweyimbire. Bannayuganda ku mukutu ogwa TikTok yasibye bavudde mu mbeera olw'empeereza ya Cafe Javas oluvannyuma lw'okuba nga temunange bafuna client ow'okuyimbira birthday naye ng'ebintu bye bamuwa bateekawo biteeke ne beeswirayo gwa naggamba ate ng'akayimba bakamuyimbidde basinzidde ali wadde okujja wano waali era nga bw'oba otuuka butuusi mu kifo tosobola kumanya ani birthday boy ani gwe bayimbira basinzidde eri. Kaakati bangi ne basoberwa ne beebuuza lwaki bakikoze bwe bati. Ono nno ye asabuddwa oba avumiddwa eyazze n'akoleza kakando nti wadde okugambako omwana ow'obulenzi nti munnange happy birthday wadde okusimayiringako kwegamba bannayuganda balabira ddala nga customer care zero. Ngera gwe gate kutuusako omukyala amanyiddwa nga Koni ku mukutu ogwa TikTok yatabukidde ddala nno. Katubuuze Javas abakozi ba Javas client wamwe gwe mwabadde muyimbira happy birthday mwabadde mumuyimbira yabadde atuddewa era mwe mwabadde bayimba happy birthday mwabadde muyimiridde mu angoki ne muyimirira eri ku counter kyokka customer wamwe gwe baleese okusurprisinga nga n'ebintu baguze ebyokulya baguze emmere cake akakeke mukimanyi temukagabira bwereere mukasasula muzze okuyimba happy birthday azze okulighteninga kakando k'oku cake yenna munyiivu muzibu taseka wadde n'okuwishinga omuvubuka oyo nti happy birthday eyaleese emmere yakanyuzeewo nkanyuze n'atambula n'agenda bannange Javas kikino eno video mugiraba bwekola rounds ku internet. Javas nze one person abadde nga abawolereza wano ku internet
ngavayo nembagamba ne Javas ekyo tekisoboka okujja ko waliwo nawe nalaba guni nga waliwo evidence nenvayo nengamba Javas kuno muveyo mwetonde ye I love your food nalinze kawo ne munyimbira happy birthday nga uzeka keki nalinde sewa abana bangera on the ku kintu kyekimu nga mujja ku table ne mutuyimbira munange naba abantu bemulaba bajja bambadde ebisati be baleese okusurprisinga ate munange oyinza okwesanga mwana wa billion ya mwana wa mugaga ate nga fe bola abazze banyumye twambadde tukutonya mukwano nga nafe tuli bazusekeru balunkupe oshegera mulekerawo ku undermining abantu mulekerawo kuyisamu abantu amaaso oyimbira omuntu happy birthday azoku supportinga kubanga mmere ya Javas si emmere ya laisi ebyo bintu byonna bye balidde si mmere ya laisi neyo cake si ya laisi aka piece that ka portion of cake si ka laisi mwokudde eri ne muyimirira eri akakuba akagoma ali eri kyokka nowabaddewo specific gamba nti kabadde kafo kafunda nti reason lwaki tebazze wano naye kwegamba mulinganga abalaga nti mmwe n'abaddugavu bannammwe mulimu basusula mu nsi eyammwe mwenna ffenna mwe tulina okweyagalira ng'ate ffe tujja ne tuba supportinga really Javas was this necessary really muveyo mu apologizing ilo omuntu oyo ndabye video like 10 times ngamba Javas yatuuse ddi wano yatuuse ddi okukola ekintu bwekiti ng'abantu mubadde nga mujja ne mbayimbira birthday ne muyimirira ku meeza zaabwe wennyini ne muteekako smile naye mwena tewali yabadde asmilinga mwenna bali beekubye omugongo bana beekubye omugongo mwekozeemu kasanko kweganga mulinganga abeeyimbira birthday naye ng'omuntu gwe mwadde muyimbira birthday muntu client bamuleese basasudde meal eriyabaddeawo keke bagisasulidde drinks bazisasulidde naye nga neyaza okulighteninga kando ku keke eyo yenna teyasimayinzeko wadde okugamba omuvubuka oyo nti happy birthday Javas was this really necessary is this the Javas we knew oba gundi management yakyuka nti mukyagambibwako abakozi kati mwe babosi oba ebigenda mu maaso mu Javas babosi bamwe tebabira nti mulina CCTV cameras naye ng'eye mwana mulezi amanyiddwa nga Bruno K avuddeyo n'agamba nti yejjusa olunaku lwe yayimba oluyimba lwa nnaku lyako oluyimba olwo jjukira nti yaluyimba mu ssaga z'omukyala amanyiddwa nga Dora ebigambo bingi ebyawanyisiganyizibwa agamba nti kimuluma era muli agamba singa asobola okuzza obudde mabega yandikikoze n'abisangulawo byonna bye yayogera byonna bye yayimbako olwansonga nti kati bali mu good terms n'omukyala ono tebalina yadde obuzibu ate n'ekirala balina omusaayi gwe bagatta ogw'omwana eyali yakazaalibwa so ne ku lw'ensonga eyo yejjusa ekyo kikuwa kyakuyiga ki weewaawa ye omukulu amanyiddwa nga Kasco yavudde n'agenda maaso okubanga ati ayogera ku mmotoka ya Bruno K empya babadde babiri n'amubuuza oba ddala Bruno anaasobola emmotoka eyo eya Subaru gye yaguze Outback ng'agamba nti emmotoka ng'enywa amafuta mu wiiki ayinza okusibya mitwalo nga 3+ ez'amafuta n'amubuuza Bruno ssente ezazirina anaasobola ogimaintaininga era n'amubuuza oba kali akamotoka ke kabadde alina kapaso kamunywa mpola teyakagabye teyakasudde teyakatunze oba kiwulidde so ng'ate ye omukulu owa St. Lawrence University yesa alina endowooza nti oba oliawo asobola okugatta omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda ne mwana mulezi amanyiddwa nga Bruno K ne baddamu okuba nga ate bakolagana yagambye Crystal Panda kyaliwe era asuubira nti ajja kumutuuza boogere balabe butya baddamu okuba nga ate bakwatagana ne Bruno K. Bruno K sebo eno video njikoledde ggwe sina access kugwe cause you blocked me everywhere era njagala mu muntagingireko Bruno wali waneno nonya bi public sympathy no jano ngamba nzije kuchampanya njogere gwe nga wonsasuide video ne audio buli kye nayogera kuchampanya live gwe wachingambo kyogera era nembyogera nga wangamba cause wangamba in return ogenda kunsasula mu kupushinga luyimba kuto oluyimba nenduta nondaga bulungi nakaruta lero onsuddeko oluyimba the following day or other piece ne wena kugambyeko wangambye kimu toina bugumikiriza utadolimba nga nzisina yagala era sigenda kuyamba kupushinga naye ng'oluyimba olwo twalukola last year in November bamwise Bruno ava mu bizibu ng'adda mu bizibu naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Rasa ye yaswaziddwa ku mukolo w'okukungubaga wali eri mu bagagga nti bagagga banne munnange yagenzeeyo naye kigambibwa nti omukulu ono yamiddwa ekitabo mwe bawandiika amaggo dani so ng'ate ye omusumba amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa naye avuddeyo bw'atyo n'agamba nti yasindise message ew'omukulu
taata w'omugenzi ekungubagira munnange naye agamba nti message ziganye ogenda atamanyi lwaki so ng'ate ye mwana amanyiddwa nga Nakalema Shadia yes bw'atyo yatwaliddwa okuva ku Bukedde TV gy'abadde akakalabiza ne Josephat Seguya okudda ku BBS Telefine ng'agenda kukola ne Saimo Kawalaata anti agenda kudda mu kifo kya Happy Powers ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sophia Nantongo oluvannyuma lw'okufa bakula concert ye eyali wali eri ku Serena Hotel munnange yavuddeyo ng'agyewulira ono agyewulira n'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasa era nga kati ayoya batu yatugambye nti ye empalana ye ne Catherine Kusasa teyatandika juzi yavadda nga bakyali bawala bato bakati amwewulira era baagala bato naye ng'ate ye Kusasira yagambye nti ye tali levoze okitegeera tasobola kumubatolinga yekka asobola kumugattagattako abalalala ne bafuuka bangi olwo ye n'alyoka bamegga kubanga nekisokera ddala ye Kusasira liigiza abasajja waba akubatolinga basajja si bakazi bano okitegeera era mu kumugattako yamugambye nti asobola okwegattako ba Rema Namakula ba Spice Diana abo ba Maureen Nantume ne beekwatakwata wamu n'ababalumu kakota ye mwana mulezi amanyiddwa nga Grenade avuddeyo bw'atyo n'agira maaso okuba nga ate akubiriza abayimbi abakyala bayige okwefaako si n'abayimbi bokka abakyala nti bayige okwefaako babeere ng'ate banyirira agambye nti abakyala abasinga okunyirira ye Grenade ate nga musajja kakati noro n'alyoka atumenyera lisiti y'abayimbi basinga okunyirira babanyabo ngambye bino we nabibanyonyola muyinza obutabitegeera weewulirireko omuyimbi wo Grenade bwamutadde mu batanyirira bajala naggoja Spice Diana Grenade amusinga okunyirira anyways wulira tweyongereyo ate mwana omanyi kisinga okunsanyusa kati abakazi batusinga batyo okugwefaako balina otusinga anti bakazi wulira okimanyi buli obusajja obumerica businga naye kati nze siga abakazi okulabika obulungi ndowooza ze muyimbize kasinga ku bakazi naye nakutuukako nakuwunyako nga takitegeera olina abakazi abayimbi bosinga okulabika obulungi ate abo bangi nga abakazi bayimbi maama nnyebo tandika Winnie Musinga Spice Diana Musinga naawe kati nteeka ku Spice Diana jangu omponyeko olabe muteekawo nteeke wano batuwunyeko okuba kalungi naye nkasinga olabika obulungi azawi oyo sidagana mwogerako musineke nyini akimanyi Nando Love oyo muwala wange naye akimanyi gwezedi mulala mukko gwendaba wali nabo bateekewaawo Shiba Karungi oye mukamu Cindy Lilian Babas naawe biki byoyogera just Lilian oyo mami waffe takyali kwezo yalinga bwali oyo maama kirabona ngamba gwe ne maamawo Shakira kati muntu kyoyo si muntu kati ungasinga olabika obulungi guteekawo ekifaananyi kyawo kale teekawo ekifaananyi ki Lydia Jasmine ekyo kiri fresh kiremeddeko Karo Nantongo ate ansinga alabika bulungi naawe Rema Namakula Rema Namakula alabika bulungi Chosen Becky yitayo omulala ne naawe atempa ku kitiibwa by the way ulira abakazi mukyalina okukola ennyo kuba kubona bwoyogeredde mpuliddemu nga basatu okuli Shiba Rema ne Jasmine nene ka Spice Mami kasinga olabika obulungi kasinga
Nera bwa gwe nerabidde awo ani obungo bungamba nna gwe nerabidde ekyo ze nimugambye bangi naye tebalina kiddako ali nambiru katoyo yansinga kina wansinga olaliko bulungi Juliana Kanyomozi naye mukadde zini mwana muto ssebo ne bwayitawo naye ati okuntunula kagamba naye omwana w'ennaku zino tasobola kuntunulako bayimbi n'ebya looks baneemukutuse abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyuse okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074388821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Olunaku lwaleero yesse mu budde buno obw'ekiro mwana muwala Karokasita ne bakyalibe basazeewo kubanga ate munange bajaguza amazaalibwa ge era nga bali ku lyato ku mazzi mu budde obw'ekiro oba okiwulidde bali eyo banyumirwa bulamu ati bwa kiseera munnange so bali eyo abatanyirira ba grenade gye bali naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Genevieve Naje abalaba ku Nigeria ebyedde ebyo byasooka ebyo munnange yeewunyisiza bangi akuumye omutindo omukyala ono yawezezza emyaka gye 46 naye nga atunula nga sweet 16. Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Jenny, you can't sing. Happy birthday, happy birthday to you. Ate nga ye mukuramanyiddwa nga Kamoga w'ebyettaka bw'ati avuddeyo kubanga ate yeewozaako. Jjukira nti ono yali yakwatibwa emabegako awo n'atwalibwa ku poliisi oluvannyuma lw'okumuggulako emisango mu kkooti ne bamuyita ajje mu kkooti n'agaana. Kaakati poliisi neemunoonya gye yali. Wuuno avuddeyo kubanga ate yeewozaako n'ennambwayo naye empulira yasibibwa oba yateebwa. Mbebaza nnyo okuba nti muzze olunaku olwaleero okumanya ekituufu ekigenda mu maaso mu kkooti. Ekigenda mu maaso mu kkooti kuliko abafere abala okuba n'erinnya lyange abakozesa kkooti baliko ebisango ebijweteke. Nze Kamoga Muhammad siina nsobi zonna gye nakola mu nsonga zonna. Ekimu kye nakola nakikola mu mateeka, ekimu kye nakola nakikola mu bulambulukufu. So ebyo nabyo mulaba abo basasula amawulire mujje mukwate bino oya kuwona nnya lyange naye amazima gajja kuvaayo kimudde mu kkooti empuliriza era nekiza n'ebyenjigambye ne bali basalawo twabijulirako era looya wange abibabulidde kkooti twakola apiiru. So tulinde apiiru eggwe kyali bigende mu maaso ola nnyo obere ddala kanso ndowooza wayo ekigambo kimu bibiri tugende.
Ennaku zino abantu beeyongedde okwennyamira mu babuulizi b'enjiri yessa. Naddala enjiri eno eyaffe ey'abalokole. Abantu bagamba nti abagibuulira oba abatwala eddiini bye bakola tebakyabitegeera nabo be basusseeko. Erinnya lya Mukama lyebazibwe genda osirise nnyoko. Agambye atya? Erinnya lya Mukama lyebazibwe genda osirise nnyoko. Matutega mupamba. Nze kumanya nakola obwenzi tunulira mwenzi ne mumanya akuba sijja kubasongako obwenzi bannange kyekibi ekisinga okunyuma ng'okikola obwenzi era oli bwakugamba nti obwenzi tebunyuma alina akakyamu ku mutwe ng'oganza oli nga bwoddako oli leka naawe obwenzi bunyuma nange nabukola era webale okunyumirwa naye waggulu w'obwenzi waliyo okuzikirira obulamu bw'omusajja Yesu. Amiina. Mbaleeteddeyo ono wulira tekyetaaga kwekaluubiriza bintu byangu nnyo. Puliddeko na biri bye mwogerako semanyi bino bye baasika ebitaawera oba tebyawera gwa byagala agenda obimusike. Ekyo nakyo kive mu ddiini. Nze ndaba kintu kyangu nnyo. Sirabawo kizibwa. Mugambe ebintu bino biyamba ffembi. Si bwe mpulidde ebintu biyamba baani? Ffembi. Ate naawe gw'osinga obyagala ate omanyi ne gye biri. Ate gw'ovunaanyizibwa era obbikwatamu. Kati tubeeraawo. Mukama yebaze. Bakulaba kutambula nga wena osiiwuse gundi olw'okuva lyawasa yenna n'asiiwuuka musajja wattu akozze oba akugga kyekyo nakyo kikozza. Mugambe mukyala olwaleero tukole ku bintu biri byeyongera okukola biti tusigaze obufumbo. Amiina. Nagenda okuweereza Kampala eyo mu hoteri emu yali Regency Hotel. Wali olukuŋŋaaniro lw'abakyala lw'abakyala bangi. Omukyala nagamba bange yampasa nze ngamanyi wadde n'okuwata wadde n'okukola ki. Musajja nagamba osinza kugamba nti nali mu bufumbo. N'akwata omukyala n'amutwala ne bamusomesa okufumba n'asigaza obufumbo. Olina okukola buli ekisoboka okusigaza obufumbo. Toyogeza birimi. Amanye atuukayo newunye. Ye mwana muwala amanyiddwa nga Joyce mbadde ndudde omubatuusaako musanzeeyo ng'ayomba atabuse nnyo yakugamba ye ku kikwatagana ne Kyagulanyi tayagala muntu amusala mu maaso. Ono avuddeyo kubanga ate ayambalira omukyala amanyiddwa nga Emily Smith UK ng'amubuuza kikyafa kikyalanga Bobby gwavumanga buli kiseera. Baye babikwano taginga waliwo mukyala ayina amatama booto asibako enviiri ayambala luzaale wano ayambala kwengoye ya kuzaala nina mabeera fana papaalo imili himana MK Kadama muveeyo muviire ddala ku linnya ya Bobby Wine buli lunaku tula mu katebe talina content alabako vidiyo ya Nubu yeka abaana ba Nubu bafunye ebizibu yakuyogera ye himana. Bobby Wine is better than your family. He is better than your family. Ulikadama, ulikukuta toyi, ulikusona kotisu ya abantu bamaze kuzaala. Himili, omaze kumenya wansi? Omaze kumenya wansi basala ko wansi? Omanyilo the pain for the baby, omanelo lumi ya bana? Do you have a pain for the baby Himana MK? Himana, lwaki ubere mu Uganda? Bolambalambangira kubanga ate mbasibuza omukyala avuddeyo n'atabukira omukulu amanyiddwa nga Jeno Muhoozi Kaine Rugaba ng'agamba nti mwe musaaga n'olutalo olwa tribalism ti lutalo lubi nnyo nga bw'okiwulira anaabasobodde muwa obudde anaabatasobodde oli waddembe okunyuka mbadde pije okukuweereza lwaki neddaga nkwagaliza ekiro ekirungi amakya amalungi ate kumira mpeera ku nkumire weeraba. Bannayuganda sibasabangako kuntambuliza vidiyo.
naye mbasaba olwaleero muntambulize vidiyo eno nga bwe kisoboka wadde ng'olulimi tolutegeera olugenda okubeeramu naye nkusaba gitambuze etuuke ku buli muntu munnayuganda yenna awuliriza ngenda kunnyonnyolamu bye nnaasobola anaaba tabitegedde nja kuddiramu njagala kwogera nga mbuuza abanyarwanda umunyarwanda wese nshaka kukubaza wibuka ufite ubwenge udafite ubwenge nshaka ngunyumvirize neza uwo bazanye hano kugira ngo uze gutora umare usubire iwawe cyangwa mu Rwanda ndakubaza uribuka igihe Habyarimana yapfiriyeho uribuka indege yo yari yuriye yariva hehe ndakubaza wa munyarwanda we umbabarire unsubiremo nimba nta bwenge ufite nimba nta maso ufite koresha ayo mazuru yawe ngira ngo arumviriza neza kuruta naya yanjye yarwaye umenye wibaze wowe wenyine wibaze Habyarimana yagiye gupfa kugira ngo akurashinga indege n'untuza na perezida w'i Burundi bapfuye bava hehe shaka ngo ukoreshe umutwe wawe n'amaso yawe aguhabure akuyobore mu mutwe wawe ureba umuntu ushaka kwigumira mu butegetsi ashaka kwicisha abantu bose bapfa umunyarwanda yarapfuye aza ku mazi ku nyanja ugira ngo ni iby'inyanja ubu bano bantu bari bashaka ngo bagume mu ntuza mu leta zabo bari abategetsi ariko badapfuye kugira ngo abantu bapfuye bangana iki nubo mwafi igihumbi ntacyo byamutwara iyi ni standira kambabyire kugira ngo ujye kwanganisa abantu bose kwiyanga umuntu azashiraho intambara yo kwiyanga mu bantu abashizeho intambara mbi cyane ubu uyu muntu arashaka ngo abantu batangire kwica nkuko bagiye biyambura mu Rwanda biyahura bakiyahura akavayo akagira ngo yemwe nze kubabarira abantu kubera ari uko barimo kwiyica agume ari umutegetsi icyo nicyo cyambere kimwe afite mu mutima we ndakubaza umusudani Sudanese people Araba Sadita ita Nancy bita Sudan sidu ajede musu ana maba ana nesitu munu garang ai kalam kwes garanga de munu katuru galanga ita na Sudan. Even now the war is still in Sudan. Who is supporting it? You are here to vote who? You people Sudanese, you are here to vote who? They are training you to vote who? Do you know why Garanga did? That airport, that airline crashing, when Garanga was there, the airline was coming from where? It was coming from where? Was crashing coming from where? You people, let me tell you, that genocide, these people trying to make, it will crush all of us. And it is very bad. Don't allow this. You Ugandans, don't allow this. Waba munyarwanda, ntubyemere kubera ari ibintu bibi. Ntuzabyemere. Bigiye kuguta ku gasi, bigiye kuguta ku mahanga. Abantu bagiye kwanga, barimo kwanga abanyarwanda nabi cyane. Kandi ntacyo badutwariye, kandi ntacyo tubatwariye. Urabyumva? Uyu muntu arashaka ngo abantu baze bigwa mu maraka kwiyica, azagume mu butegetsi, azaza n'umuhungu we, azakora ibintu byose ashaka. Urumva? Nugushaka ngo azakora ibintu byose akeneye kugira ngo yirindire mu butegetsi. Nuba mwiyica, nuba mwiyahura, nuba uzabavandimwe bapfiriye mu Rwanda. Nyoko naso wewe w'umunyarwanda ari hano urabafite. Ubu wakuzanye nguze gutora uyu muntu, umuntu ugiye kumara abantu bose. Uzi umuntu kugushiramo rwango, uzi icyo kintu ukuntu kimeze. Abantu bapfuye mu Rwanda bavandima abaturage banye n'abantu bande bose bapfuye bagashira. Abantu bari mu kufa. Omuntu gwola banga agezaako okukola obusosoze obwama wango olw'olutalo lubinnyo. Omuntu n'okwata omuntu n'ogamba nti musibidde mu basement n'omutulugunya n'omwambula wuyo omuvubuka muyagambye busimanyi ng'alimu n'embira mu kiwato miniza omuntu w'otuuka okumutuuka mu kiwato.
obeera wamwambudde for the extent n'omukuba nga toli muwadde n'ensonyi toli muwadde n'okutya n'omwambula n'omuteeka ku social media ku mutimbagano obeera ogezaako kukola ki ate bw'omala n'ogamba bw'omusomesa Lunyankole ekitegeeza nti okuriyetinga embeera y'obusosoze ekitegeeza nti okuriyetinga embeera egende mu mitwe gy'abantu nti Omunyankole yali mu kubonyaabonya abantu n'okubatulugunya abantu basituka okugamba nti tuwalana Munyankole abantu basituka okugamba nti tuwalana Munyarwanda naye ng'abantu b'oteeka mu mbeera eyo tebakiriimu wabula gwe okibateekamu osigale ng'okifunamu kaabe gwe munnamagye akutte emmundu naye ng'omutima gw'olaba nga si mutuufu mu ekyo ekigambo busosoze kibi ekigambo kwetta kibi bannange nze kansalewo ne bwe nnaaba ŋŋenze naye nkubuuza ennyonyi y'e Sudaani eyali mu Galanga bwe yali agenda okufa yali evaawa ennyonyi y'e Rwanda eyafiiramu pulezidenti w'e Rwanda gwe bayitanga Byalimaana ennyonyi eyafiiramu pulezidenti w'e Burundi yakurashinga ng'eva luddawa amagye gaffe agali e Congo sebo gundi mukama waffe yagambye muno ffe bannayuganda ffe twagala okutabula amagye gaffe agali e Congo mwatwebuuzaako bannayuganda nti mugatwale mwe muli mu kutabula Sudaani mwe muli mu kutabula Congo mwe muli mu kutabula Rwanda kaba baba Abanyarwanda bannange be mulaba tebayina kye babaagaza oli ayina ekintu kimu kwekuumira mu buyinza tafudde yaani afa njagala okubulira newankubadde nga ye yennyini alowoozebwa okuba nti Munyarwanda oba Munyarwanda tewali amanyi naye nabo bennyini tabaagala kubanga okufa kw'e Rwanda kwonna kwonna kwandibadde kubalaga nti ekigambo busosoze kibi mu mawanga kati ate wano tebandikipulomootinze bwe baba nga bo Abanyarwanda babaagala naye olw'okuba nti nabo tebabaagala baagala ekintu kimu ntebe baagala ekintu kimu kwekuumira nga be bali mu buyinza kyova olaba nabo ne bafaayo okwetta tekyabaluma era ne bwawolaba nga akipromootinga wano tekibaluma ne Sudaani ne bwe bafanga mutwalo we yabagenze kulayiza omusajja yamugambye nze nkooyo obukulembeze oba balayiza makyalo bamulayize naye era yalemeddewo n'amukwatirira n'amuwaniririra okutuusa mbwe alayiza mukoddomi we kati Abasudaani bali mu kwetto olutalo oluli e Sudaani gw'atannakimanya tolumanyi naye luyitirivu naye omusirikale w'e Uganda yenna bamukwata bw'oba munnansi ne weeyingizayingiza amagye gwe bakukwata ogenda ofiira eri wano baleetewo omusirikale anaasobola omuwuliriza bannange bannayuganda tusituke kuno kufa ddala ddala ekintu ekyo kye wakoze wakikoze kuyamba nsi wakikoze kukipromootinga wakikoze tukuwane wakikoze tukwagale wakikoze tukutye wakikoze tukole ki mukama waffe wakikoze tukole ki simanyi nakyakuzzaako naye teri ali seefu toli Munyarwanda toli seefu oli Munyarwanda toli seefu oli mu Sudaani toli seefu here in Uganda you Sudanese you are not safe please you are not safe toli Muganda oli Musoga oli Munubbi oli waawa kino kye bakola ekyobusosoze kibi bannanga obusosoze kibi bannanga okusosola mawanga kibi munnange enkwata gy'okwatamu abantu n'obatulugunya kibi nze okwambala bwenti wano kiba kibika nzoga mukazi lwaki atadde ekifuba bannange kino kibi